من آداب الصيام العظمى أعظم آداب الصيام emukum pisa ezisinga okubeera ennene mu mpisa z'okusiiba lozoomu taqwa Allahi ta'ala okugondera Allah subhanahu wa ta'ala obutava kugondera Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi gwa Ramadhan so si okusiiba ebyokulya n'ebyokunywa n'osigala ng'oli mulimba n'osigala ng'oli mugeyi n'osigala ng'oli wa lugambo n'osigala ng'ovuma n'osigala ng'otemerera n'osigala ng'ottiira mu kutunda n'osigala ng'oli azaamanya ojja kuba totegedde kigendererwa kikulu ekya lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yalaliko okusiiba nga bwe kiri mu hadithi ya Abu Hurayra eri mu kitabo kya Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi wal jahla omuntu yenna atalekayo bikolwa bishamu na kubitambulirako na byonna ebitasaana falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa sharabahu Allah talina bwetaavu okusiiba kwoyo kukuleka kwoyo ebyokulya bye n'ebyokunywa bye olwekyo abange kyoteekeddwa okuteekako amagezi nga tonnaba kulowooza ku tarawih nga tonnaba kulowooza ku kusaddaaka mwezi gwa Ramadhan nga tonnaba kulowooza ku kusoma Qur'an mwezi gwa Ramadhan gwe mwezi gwa Ramadhan ogulongoose ogusiibe nga Allah bw'ayagala weewale ebyo Allah byeyaziiza lwaki Allah nti gwe yalagira era gwasinga okwagala okusinga byonna ebisigadde agamba Allah mu hadithi al-Qudus hadithi Abu Hurayra wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi omuddu tasembera gyendi na kintu nga nkyagala nnyo okwenkanankana ne kyennamulaalikako nokyo omwezi gwa Ramadhan guteekeko amagezi weewale byonna ebigwonoona ebigukendeeza wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba omuddu buli wagenda mu maaso n'okukola emirimu egya sunna mwagala kitegeeza nti bw'omala okutereeza okusiiba olwo yitiriza okusoma Qur'an saala tarawih saddaaka nnyo tereeza ebisigadde naye tojja kutereeza bisigadde ng'okusiiba kwennyini okwakulalikwako okugayaaliridde longoosa okusiiba kwaffe olwekyo masala amakulu agakwata ku mwezi gwa Ramadhan nga ganzikiriza geegano mas'alatul iman wal islam la yuqbalu ayu amalin min al a'mal illa idha kana al insanu musliman wa mu'minan Allah takkiriza mulimu gwonna muntu gwakola okujjako nga agukoze musiraamu era mukkiriza kati akakwakkiriza akasooka obukwakkiriza bw'okusiiba al islam awalu shuruuti siyam al islam min shartu siha al islam ay an yakuna as-saimu musliman siba ateekeddwa okubeera omusiraamu wa mu'minan era omukkiriza era kyoba oyagala okukitegeera Allah bwe yali alaaliko okusiba yagamba nti ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza kutiba alaykum siyam daa almu'minin kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yayita abakkiriza Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba haditha entuufu ya Abu Hurayra man saama ramadana imanan wa ihtisaba so mwezi gwa Ramadhan nga mukkiriza nga asuubira okusinkana Allah musasule ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah musonyiwe ebisibo byasooka okukola nokyali wano kyolina okutandikirako nga tonnasiiba nga tonnasaala nga tonnagenda Makka olina kusooka kubeera musiraamu akkiriza Allah subhanahu akkiriza obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala era ayawula Allah subhanahu wa ta'ala atongoza Allah subhanahu wa ta'ala Allah tajja kukkiriza kusiibako n'obunene bwa ibaada eyo n'empeera tojja zifuna ebbanga ly'onaamala ng'okyasamira ebbanga ly'onaamala nga olina eyiriziyo ekukuuma ebbanga ly'onaamala nga ogenda mu kyalo empewo zikufuuweko ofune emikisa
olina bye wateeka mu mmotoka ebigikuuma, tolimu abo abalalikibwako okusiba, tolimu abo, togenda kufuna mpeera za kusiba, togenda kusonyibwa. Qala fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah agamba nti ishtarata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam limaghfirati adh-dhunubi an yakuna al-insanu fa'ala dhalika imanan. Okusonyibwa kw'amazambi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba akakwakkuliza okukubeera nti osonyibwa mu mwezi gwa Ramadan bwe kubanga gwasiibye oli mukkiriza. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jabalako Nabbi man qama Ramadanan aidan imanan, naimira mwezi gwa Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama laylatal qadr, nayimirira mu kiro kya laylatul qadr imanan nga mukkiriza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kyabagamba Sheikh ishtarata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam limaghfirati adh-dhunubi an yakuna al-insanu fa'ala dhalika imanan. Allah umbaka sallam yekifuula kakwakulizo ky'omuntu okufuna empeera z'okusiiba n'okuyimirira oteekeddwa okubanga obikoze oli mukkiriza, akkiriza obw'etteeka bw'omwezi gwa Ramadan era atali mushiriku. Kyabangalako n'agamba nti ay imanan billah wahtisaban bithawabillah, kkiriza empeera za Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Lam yaf'ali dhalika ala mujarradi al-'ada, takikoze ng'akola ada, wala riyaa wala sum'a, takikoze ng'asibola okuba abantu basiiba, sibola okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yalagira okusiiba. Wala islah al-badan, tasiiba lwakuba nti ayagala amasavu gakendeere. Wa innama fa'ala dhalika imanan billah wa bima shara'ahu, ekyakikoze lwakukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'etteeka lyateeka nti Allah yalagira etteeka lino kansiibe, ng'akkiriza Allah, ayawula Allah, akkiriza obutteeka bw'okusiiba, tali mu katemba wakuba nti abantu basiba nange kansiibe nga talina kigendererwa, oyo afuna empeereza. Akakkiriza kw'obusiraamu Sheikh era yaleeta obujulizi nagati Allah yagamba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, terikyaganyisa Allah kukkiriza kuwaayo kw'abannafuusi illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, lwansonga bawakanya Allah n'omubaka. Wala ya'tuna as-salah illa wahum kusala, tebajjanga eri ssala okujjako nga bagayaavu. Wala yunfiquna illa wahum karihun, nga tebawaayo okujjako nga bakakiddwa. Kyava agamba bwe kibeera nga okusaddaaka tekukkirizibwa ku bantu abatakkiriza Allah, nga mulimu ogusukka ku muntu omu, kiri kitya nga gulimu omugaso gweyongera ku bantu abalala, kitegeeza nti eno ibaada eyeyawulidde omuntu yerina okukulembera okuba nga takkirizibwa ebbanga nnyini yagikola lyamala nga takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala.